Omwoleso kw'ossa n'omusomo gw'ebyobulimi n'obulunzi n'olusiisira lw'ebyobulamu ogwa Mama FM va mu tulo 2024 tusimbudde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna omwaka guno mu kibangirizi kya Mama FM ekisaasi. Okuyingira mu mwoleso kwa bwereere ate okuyingira mu musomo gw'ebyobulimi n'obulunzi oliwa kusasula omutwalo gumu gwokka. Jangu oyige okulima n'okulunda nga bw'omanya n'obulamu bwe buyimiridde. Jangu ogaba omusaayi otaase bamaama b'eggwanga abafiira mu ssanya. Omusomo guno gugenderiddwamu okwekulaakulanya nga tuyita mu kulima n'okulunda n'okumanya obulamu bwaffe we buyimiridde. Omukyala kw'ossa n'omwami jangu oyiga emirimu emitonotono gy'osobola okukola ne weekulaakulanya ng'oyita mu kulima n'okulunda n'emirimu emirala omuli okukola ebizigo, sabbuuni, mujje mu bungi. Guwagiddwa 107 Mama FM, Greenwood International ne Uganda Media Women's Association UMWA. Okumanya ebisingawo kuba ku 0705 69 99 799. Tusimbudde omwoleso kw'ossa n'omusomo gw'ebyobulimi n'obulunzi. Okukola okuyimirizaawo byonna n'akasembayo toyinza kukola na kutambula mu ngeri esinga okuba ennungi ebbanga ly'omala nga kyoyagala kusevinga. Olina okwagala okusevinga. Kino njagala kukitwale prinsipo y'okugaggawa kutereka. Ate okuteresa obulungi tatereka kifisse ng'amaze kusaasaanya. Okuteresa obulungi asaasaanya ekifisse ng'amaze okutereka. Eyo ye prinsipo mu nsi yonna. Togamba bwe zinaafikka ofunye omwezi olina kadiri k'ofunye olina kyotuuze n'ogamba bwe zinaafikka n'atereka. Wagala gyagenda mu katale kaleewe n'entwalo 10 gy'ofunye bw'obeera mu katale kaleewe ng'otya omwagala enseenene zaavudde galomeka okaagala bwebifaana bwe biti ziweddewo. Naye singa wakoze bisa prinsipo eri wafunye 10 jaseena za mukyala kutereka era zitereke genda mu kaleewe n'entwalo 6 ojja kwesanga nga okoze ekisinga okwekyo. Nolwekyo omuteresa omulungi tatereka zifisse ng'amaze kusaasaanya, asaasaanya ezifisse ng'amaze okukola ki akamalera. Uzi wano wandijjudde wabikoze ki singa kibadde kivulu nga kyakusasulira wandijjudde nga tibakoze ki basasudde. N'ebintu by'obulimi simanyi era ffe mu masomero twakyusa mulimu abamabanga bati omwana aziza omusango agenda alime nga kibamu ekibonerezo. Eyo gyetwakulira oba oli awo omwana n'akula nga manyi okulima kibonerezo naye nga kyabuze bikyuseemu. Nakyo kirala okwebaza bonna abategese enteekateeka eno kubanga mu kibuga osobola okugamba nti nina olubalaza n'olulimirako. Ndabye abantu abaweerera abaana ezimusomesa mu Kisaasi College School. Ndabye abaweerera abaana naye nga alimira waka, alima obutiko, alima enva endiirwa n'abeera ng'afunye ettaka n'alimira ku lubalaza lwe n'ennyaanya n'atandika ozitunda. Oli ali mu kyalo bw'alima yikiemu ennyaanya n'ebiyinza okubaawo n'akatale olwo n'alima ebbaafu ze 10 ez'ennyaanya ayinza okuba n'akatale akamangu ate n'esente zikola ki ziri waggulu. Nolwekyo nze ekyange kyakwogera kubazzaamu maanyi abalimi n'obulunzi. Eggwanga liyimiridde ku kulya ate okulya tekusosola. Oba oli mukulembeze, oba oli mulangira, oba oli mwavu asooka, oba oli mwavu asembayo, oba oli ki ekirugatta ki kulya. So nolwekyo njagala okwebaza ennyo mwenna abasobodde okubaawo n'abakulembeze baffe beerabawo mwebalire mwebalire ddala. Njagala kumaliza ebigambo byange nga mbasaba togamba nti nze
sirinawe era otwogerera natuikola okubanga byongera appetite oyo abaali afuye azosembeyo spices zirina kabingi zirina za chai netulya zonna zirimu eka tutulabye Uganda abakolera wano batakolera mukono what spices tuzeteeka okubeera okutalikiwa bwokuteekamu bwobanga wagayiwako kati mwaka kaseera amazzi getabulirawo n'amazzi mwaka kaseera genyagala kutabula mubisi ogulipiwa ate mala kutuukaka njagala mugambe nti kankeberekawo baleme kunguza ebiweko amazzi nti bwolaba muno olera maze okuyoma kati mu mbeera eno eyaffe ey'obutonde mulimu products akacupa awaka wafuyiza ennimiro omwana najja akakwatagazanya n'akayiwa mubiri mu nkamwa immediately bw'omuwa coconut shell ye akola surrounding oba akakiyita adsorption n'asurrounding obutu obwo kitegeeza first aid ogikoze eki ogikoze tugenda ku mikolo ogenda okulya ebya sapa tolina kyakukola byebiriyo genda ng'oyiyeeyo nga okoze ekituyita prevention so ono coconut shell tumukozesa mu mbeera eyo obupapula obwo nabugabye kuliko n'ebirala bingi ono twamuyise aphrodisiac concoction eddagala lino li improvinga entambula y'omusaayi naye aphrodisiac kitegeeza embeera z'abantu abakulu abambi n'abakyala naye nga ebirungo nga testosterone ne estrogen mu mubiri of course kyetuyita hormone balance ekyabakyala bwe kigwa ekyabami nekisituka ogenda kusanga abakyala nga bameze n'ebirevu so bw'okiteeka mu mubiri ebirungo biri bikola ki bibalansinga kakati ekirungo kino ekiddako tukiyita cerium ennaku zino tulina ebizibu byekiyita constipation oba congested colon tetufuluma ekyenda ekinene kyenjagala tukimanyeeko nti gye tusinga okuyingiriza amazzi mu mubiri buli lwobanga obukyafu tebuvuddeeyo omubiri mukwekako okuyisaamu amazzi bugenda kuyingirizaamu obukyafu buli tukiyita fecal matter reabsorption yavudde dda mubiri kati ate ogizizaamu kati obutafaaliro bugino osanga bunafuwa kitegeeza endwadde endala ziyinza okuyitawo okukwata so owulira abasawo tugamba nti fuluma emirundi 4 watebe 3 olunaku naye osanga omuntu gagamba nti nze nina omukisa mmaze ennaku 4 nga sifuluma so ono specifically wakyenda kinene bamuyita cerium fiber kakati tulina amajaane green tea amajaane edda bamama bwe bagenda okuzaala nga bamuga nti nywa ebijaane ebisalijje naye ekigendererwa okusitula mubiri omusaayi gwanguwe omuntu abe ng'asobola okusindika omwana kakati amajaane gali agakula kagava ku muti gumu nagano naye gano lwaki gayita agakiragala teganyooleddwa kutuuka ku kugasuuza birungo byago gakiragala era gasigaza ebirungo byago kati bw'onywa amajaane gano kyekanga someseyo kano katono nti waliwo eminniro tugiyita selenium ekibumba gye kyeyambisa okuddira obutu obukwatiddwa obuli masago okubeera converted into water ne bisindikibwa ku nsigo ensigo neekola ki bakakensa abakugu ennyabo abakola ebizungirizi nebigenda ku mwezi lwaki tebakola musaayi mukiwulira ekibuzo ekyo otunuulira omusaayi olabanga kale emyufu olabanga ekintu ekiri awo ekyokuzannya naye naawe wali otudde ne weefumiitiriza lwaki abasa
abasajja bava gye bavudde ne bajja ne babeegayirira nti mutuwe ku musaayi ng'ate omusaayi gubakugyemu bwe guba nga gumakinga n'ogwa Joe Biden president wa America. Ekyumba kirina obeeramu empewo ki obulungi empewo eyitamu oba okiraba obukuta oba butojeewo ekawo obukuta obulala nti buli obukuta bwe butoba wegatta ne kalimbwe amoniya n'asituka n'abeera ng'akyukinga amawugwe buli kiseera obusedinga bw'omyaka wamu n'okozesa eddagala naye terigwayo. Tulina coccidiosis bulwadde bwa bacteria. It's a bacterial disease. Bujja olw'okuddukana ku kirwadde kya kuddukana musaayi kuba bukyafu. Enkoko weekula situla drinka giwanike waggulu so that obukuta tebugwamu kukola ki kyakuwaza amazzi gali. Feeders tokkiriza nkoko kulinnya waggulu kiba kisoboka ziwanike zibeere mu bbanga ng'enkoko esobola okutuukayo. Endwadde ezo zonna zenjogeddeko zeewalika sinzibuza kola zakumanejinga zeewalika bagambye omuntu ayagala okubasinkana bw'aba tabasanze mwolesa basangawo kumbolo senyiga wajja weddagala ekyetaagisa naye ebiseera ebisinga basebo ne bannyabo mikwano gya kakati genetics naye mwogeddeko wakomye nga mbategeeza nti banafe abakatuuka ku lw'omukaaga tuli mu kunnyonnyola mu musomo gw'ebyobulamu omulamu ogwanduleese wano nti omulamu ogwanduleese olola nsobi zetukola zetukola mu bulamu bwattetegese obulungi ab'ebyobulamu gye bali ab'ebyobulunzi gye bali n'ab'obulimi webali n'ab'okufumba webali oba okiraba so ekituleese tetuzze kubaguza buguza olwatambula okoleki ogende twagala tukusomese ensobi z'obadde ojja okola mu bulamu ozikoleki ozigolole ab'ebyobulamu we banajja bajja nawo okubuulira saamekazoyinaokulya olw'okuba nti atunoonyeebweyo nabo bajja kukolaki kugala ekisinga obukulu golola nsobi tweyogerako ku mutindo mu mbeera eyo ebyobulamu byobulimi so kaakati mu mbeera generali ey'okwekulaakulanya tulaba nti abantu abasinga babeera n'endwadde naye bagayavu nnyo okubeera nga bakozesa ku ddagala nga lino eryahabo abantu abo bakubira mulanga ki njagala buli muntu yenna akitegeere nti buli mutendera omuntu bw'abeera omwana omuto olina omumuyonsa muneeyisaayo buli lwova ku neeyisaayo obulwadde bwajja so kye bayita disease byebikyafu ebyo bijja mu mibiri gyaffe ebisiikiriza entambula y'omusaayi omusaayi ne guba tegusobola kutuusa oxygen eri obutafaali n'ebirungo ebigendera mu mbeera eri obutafaali so awo tumaliriza tulwadde zituyita deficiency diseases endwadde ezo nezibagantiziwa naye lwaki bagantiziwona lwakuba nti otokyusiza neeyisaayo otakyusa neeyisa osigala omubiri okuba bikyafu omubiri gweyongerakuzinikira paka lwe gutuuka ne kugamba nti ekimala kimala okufuna agalwadde nga kansa notandika okufuna agalwadde nga stroke so tuli wano ne mama fm nga twagala kukyusa enneeyisaayo osobola okubeera bwe tuva mwoleso wano omuntu akusanga oli ogenda n'omugamba nti saata oyo wawulise 14 nsangibwa Kampala ku Mukwano Mall olina mulisa nnaku 14 n'akugamba olw'okuba akuza mangu enkoko n'esituka nze nkiwa singa mulisa paka enkoko weefuluma nze nja kulumiza ku wiiki 3 si ku wiiki 0701 074 lwaki n'eyokubiri 0 obeera tumubala ebintu bino twandigambye nti obutonde byebyonna naye tuva ku kkuba ekwetulowa tugenda ku kkuba ekyamu mu mbeera y'obutamanya
for the first time mugenda kulaba ensonga lwaki mwataddemu esente zammwe ne mujja okumusoma guno kakati Nutriplant organic plus fertilizer ekyo kigimusa kya butonde wabula tekikoma kuba kigimusa kyokka emanyonyolamu erinnya eritegeeza Nutriplant organic plus fertilizer. Nutriplant means nutrition for plants. Mmere organic nga ya butonde, emmere y'emmere eyo ya butonde. Then plus si kigimusa kyokka wabula kirina ebintu bingi nnyo ebirala bye kikola era bw'oba okikozesezza naawe fenikeniyo ojja kukiraba nga kibayita ekigimusa kikoze emirimu emirala mingi kigobya emibuka kikoze ettaka lizeemu okutereera kwegamba kirina emigaso emirala mingi nyo byekikola oba kubeera nti kikukugimusa ebimera lwakukiwa linnya fertilizer naye bandikiwadira linnya ddala wabula olw'okuba nti balyako ka organic plus kalina amakulu mangi nnyo nti si kigimusa kya butonde kyokka wabula ebintu birala byekikola osobola okukiwa erinnya lyoyagala era abantu bangi bakiwa erinnya lye baagala abamu bakiyita pesticide so nga si pesticide laba kirina engeri kikola kintu basebo ne bannyabo mikwano gya kakati FM genetics naye mwogeddeko twakomye nga mbategeeza nti banafe abakatuuka ku lw'omukaaga tuli mu kunnyonnyola mu musomo gw'ebyobulamu omulamu ogwanduleese wano nti omulamu ogwanduleese golola nsobi zetukola mu bulamu bwaffe ab'obyobulamu gye bali ab'ebyobulunzi gye bali n'ab'obulimi we bali n'ab'okufumba we bali oba okiraba so ekituleese tetuzze kubaguza buguza olwatambula okoleki ogende twagala tukusomese ensobi z'obadde ojja okola mubulamu ozikoleki ozigolole ab'ebyobulamu we banajja bajja nabo okubuulira ssaawa zolina okulya olw'okuba nti oba okiraba atunoonya ebwebweyo nabo bajja kukola ki kwegala ekisinga obukulu kugolola nsobi tweyogerako ku mutindo mu mbeera eyo ebyobulamu byobulimi so kaakati ne mu mbeera bwe tuvaawo ey'okwekulaakulanya tulaba nti abantu abasinga babeera n'endwadde naye bagayavu nnyo okubeera nga bakozesa ku ddagala nga lino eryahabo abantu abo bakubira mulanga ki njagala buli muntu yenna akitegeere nti buli mutendera omwa omuntu wabeera omwana omuto buli olina omumuyonsa muneeyisaayo buli lwova ku neeyisaayo wadde bujja so kye bayita disease byebikyafu ebyo bijja mu mibiri gyaffe ebisiikiriza entambula y'omusaayi omusaayi ne guba tegusobola kutuusa oxygen eri obutafaali n'ebirungo ebigendera mu mbeera eri obutafaali so awo tumaliriza endwadde zituyita deficiency diseases endwadde ezo nezibaga nti ziwona naye lwaki baga nti ziwona lwakuba nti otokyusiza neeyisaayo otakyusa neeyisa osigala omubiri okuba bikyafu omubiri gweyongera paka lwe gutuuka ne kugamba nti ekimala kimala okufuna akalwadde nga kansa notandika okufuna akalwadde nga stroke attack so tuli wano ne mama fm nga twagala kukyusa neeyisaayo osobola okubeera bwe tuva mu oleso wano omuntu akusanga oli ogenda n'omugamba nti saata oyo wawulise 14 nsangibwa Kampala ku Mukwano Mall olina mumulisa nnaku 14 n'akugamba olw'okuba akuza mangu enkoko n'esituka nze nkiwa singa mumuliisa paka enkoko weefuluma nze nja kulumiza ku wiiki 3 si ku wiiki 070 lwaki n'eyokubiri tulina gye tuyita tubeera tumubala ebintu bino protein otunula mu starters twandigambye nti obutonde byebyo ojjamusanga ku 22% naye tuva ku kuba okulowa ali ku 19% ekyamu mu mbeera y'obutamanya ekiyumba kuyinza okujjanjaba okumulwanyisa kuyinza okujjanjaba n'osigazawo
so ate nga bulwadde bwewalira byonna byonna bya manager fika bulungi empewo nga teyingira teekamu esigiri ebala ekisinga obukulu kola bajeti olunda bajeti oyo ebeerwa mu nkoko 5 be bannaffe aba Greenroad International be bamu ku ba main sponsor batuwagidde mu nteekateeka eno ey'omwoleso gwaffe kw'ossa n'omusomo gw'abalimi n'abalunzi. Omulunzi kyekigimusa kino ekya Nutgrat Organic Fertilizer ekikola obulungi ennyo ku birime ebyenjawulo, n'olwekyo batuleetedde obuwunga buno jangu obwa soya, abaana abakadde mujje mulabeko n'ebintu ebyenjawulo, eddagala ery'enjawulo erya habo eriva mu ggwanga erya China erituyamba ku nsonga ez'enjawulo. Be bannaffe aba Greenroad International, n'olwekyo tubayita mwenna musobole okubeera nga mujja tubeere nga tulaba embeera nga bugenda okutambula. yabeera eri walwaki tamanyi kuziba, so obeera otandika olunda enkoko gwe kennyini boosi wa faamu sooka okiteeke mu bwongo nina mu agriculture nga ye asobola okuyiiya nga zituuse wagamba nti ye lunda kisooka olunda ekikumi ate oba otandika tutandika na kingi newoba bano bannaffe banfunye miliyoni 10 teri bizinesi enyuma ng'osobola teri bizinesi enyuma nnyo nga nawe osobola okugibala oba okiraba tuwano tuuse kekuuma akakuba ebinyeebwa ngenda kusinga kweyigira nnyo mu byakulunda kitambula bannaffe aba Halal Money Machine. Ate waliwo olengera ye Lockwood Farm bali mu butiko nabo jangu obeere ng'olaba bateekateeka ebintu ebyenjawulo. Bannaffe aba Greenroad International nabo kyakutte dda tenti bagitegese bulungi olwekyo okusoma. Bannaffe aba Concrete bali betuvuddeko ate wano tuuse be bannaffe aba Greenroad International bakola eddagala baleeta eddagala ery'obulamu n'ebirala, olwekyo mujje mu bungi. n'agigalawo kubanga ye yali bweru nga aweereza ssente mu kiseera oba okiraba faamu yagigalawo n'atunda byonna byonna ebyalimu n'agamba faamu manager nemeseza faamu tekola ssente ekujja buli kiseera kiwali kyendifunamu oteekamu enkoko 3,000 omwana n'akugamba nti muvuddemu bukadde 3 toyinza ekyo gyemu otaddemu bukadde 3 kitundu lwaki management yali nvuba ate manager naye aba mukozi buli kiseera omugamba nabuukinze wiiki ejja bagenda zireeta awo oli gwe yavuzeeko yakanya kumpi kankoko ekasita omulimu gwasakulaayinga. So abalunzi twewoote tukole research manya kiki ennina okutunda era wakozeeko research yagambye okirundira bbanga kyokukijjamu ssente oba okiraba ekisinga obukulu mu byonna tukole market survey. Oyogera ku market survey